أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أتلزوا الله جل جلاله تمسبا السبيان مريبي كمبك محمد صلى الله عليه وسلم بواتو بوانغا زبوي صلى الله عليه وسلم يبمالanga bwatu bwatandika okusomesa kwe nga talina lunaku lwayisaawo nga talamidde bantu kutya Allah. Teyatandika khutuba wa illa yagitandika ne aya ezo nga buli ddakiika lwaba agenda okujjukiza abasiraamu kye bakulembezangako kutya Allah waabwe. naye mulabye emyaka egyali 13 omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam gye yamala nga Allah amussizzaako obubaka, ng'emyaka gyonna emyaka 13 teyatandika kusomesa kwe wa illa ng'alambira abantu kutya Allah. nga lunaku lwaba agenda okusomesa yasaazanga ejjuma, yasomesanga buli lunaku, yajjukizanga wenna we yajjukirizanga. naye okujjukiza kwe kyasooka okukubiriza eri abantu ffenna kukubiriza kutya Allah. kiraga nti ensonga nnene lwaki nabbi egiddiŋŋananga olw'okubanga awatali kutya Allah teri muntu ajja kufuna kyayagala. awatali muntu kubeera nga atidde yamutonda, teri muntu ayinza kufuna jjana ya Allah, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ejjanaye yagamba nti uiddat lilmuttaqin, yeteekera bamutya. ejjana Allah bwe yali agiteekerateekera abaddu mu nsi yagamba nti uiddat lilmuttaqin, yegiteekera abantu abamutya. Allah bwe yali alamira abantu kulembera okuva ku bannabbi Adamu okutuuka kwasembeyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekiraamo Allah kyeramira abakkiriza, omuntu abakkiriza Allah we. naye ate Allah ayina abakkiriza ekiraamo kyebalamira. mu byemu ku biraamo byalamira yabalamira ekiraamo kimu, tikumutya. Allah yagamba nti walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah yalamira abakkiriza abatusooka abaaweebwa ekitabo okuva ku Adamu alayhi salatu wassalam okutuuka ku Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nabaga nti wa iyyakum, nammwe ab'ekibiina ky'omubaka Muhammad mbalamira ekintu kimu, an ittaqullah, mbalamira mubeerenga muntya. ani ekyo yakiraama abaffe omulama yakiramira sahaba? Allah fe yennyini yeyalamira omuntu alimuuko obukkiriza obutono ku kintu ekikulu kyatugamba okumyona nakyo kutya Allah. olowooza okubuuza nti omuntu ayinza okukkiriza n'atatya Allah? naamu, asobola okukikola, so nga ate ebitendo biba bibiri. omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam lumu yasomesa abasahaba, ng'osomesa lwe yabasomesa sahaba agamba nti wajilat minha alqulub,
emitima gyaffe gyonna gyajjira okutya ebigambo byagambanga nga bigambo bisongovu ebigambo byagambanga nga bigambo bikambwe ebigambo byabagambanga bigambo bizito buli omu waali sahaba yanyumyanga n'agamba nti ekinyonyi nga nekiba kimugudde ku mutwe kijja ne kimuvaako kimugwako ne kibeerako nga n'agenye tagayina lwaki olw'ebigambo omubaka bye yali abagamba nga bisongovu nnyo ekati abantu bonna baakaaba amaziga bwe yamala okusomesa sahaba n'amugamba nti ya rasulallah ebigambo by'otugambye nga bizibu olinga atusiibula agamba nti enkya todde fausina baali ekigambo n'okityotulamira omubaka we yali atandika ekigambo kyebalamira yabagamba nti usiikum bitaqwallah nga tannaba kubaleetera kyonna kyabaleetera kyekigambo kyekulembeza nabaga ti mbalamira okutya Allah kubanga yeetanda omuntu mwayinza okuyita oyinza oyisaala ejjana neekulema oyinza okusaala ng'omutima ogutya Allah teguliimu oyinza okusiira ng'omutima ogutya Allah teguliimu kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala yatuwanga okusiiba yagamba nti nga kkubo eritwala okutya Allah nagati kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun sote yagamba nti okusiiba kwe kutya Allah bali wabula okusiiba kwokufuula omuntu nga kuyina eddaala neligenda okumusaamu n'eddaala lyakumutwalamu yeddaala esinga okuba ery'essiibwa ery'ebbeeyi eri Allah subhanahu wa ta'ala yeddaala ery'okumutya Allah bwe yali ayogera ku mukyalo okwambala jilbaabu yagamba tiyambala buli muntu yagamba libaasu taqwa kyambalo kyakumutya kubanga si kyangu kizibu nnyo kikalubo era lwolaba ng'oli akyambadde ate n'alemwa okumutya aba afaafagaliddwa yagamba ti walibaasu taqwa dhalika alkhayr emirimu gyonna gye tukola tugikola gitujje mu ddaala ery'obusiraamu bwe tulina liteeke mu ddaala erisembayo ku ntikko lyeriruwa eryokutya Allah subhanahu wa ta'ala omubaka bwe yali alamira sahaba gwe bayita Mu'aadh bin Jabal ava waali namugati avaali ya Mu'aadh genda ekindi nagati ya rasulallah jakubeera wano wooli ndaba wenyiiza okumira embeera zange n'obusiraamu bwange kyeva amugamba nti ittaqillaha haythu ma kunta tosuubira nti wobeera wano wendi ololotya Allah wo naye yonna gy'obaali yonna gy'oba oli beera ng'otya Allah beera ng'otya Allah wendi oba siriiwo kulamira kimu taqillaha haythu ma kunta w'obanga olitya Allah wo olaba nga amugambe nti bwe nnaava wooli tinyiza okusereba namuga nti n'obanga nze siriiwo nga ŋŋenze n'oba ng'oyawukanye nange ng'olina gy'ogenze so kyofuba nnyo kubanga okulaba nga bw'osobola okubeera ng'otya Allah Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa emigaso egiva mu muntu okutya Allah we yagamba Allah nti wattaqullah wa yu'allimukum Allah bwe munaatya nja kubayigiriza buli kyonna kye mwagala kasita munaateeka mu mitima gyammwe okuntya wa yu'allimukum Allah nja kubayigiriza bwe munaagaana okuntya temujja kuntegeera abamu ku basajja abamaga kyeva agamba nti al-ilmu nuurun ilmu eno gye mulaba eno kyengera kitangaala la yu'ta tekiweebwa muntu yenna omala kusaayo nnyo magezi n'otegeera yakutonda n'ossa mu nkola byakugamba ebyo okikola Allah subhanahu wa ta'ala akuggulirawo Allah yagamba nti inna Allaha ma'a al-muttaqin ng'oyagala obeere mu himaaya ya Allah mu bukuumi bwa Allah okulaba ng'omutima gwo tegubaako na kintu kyonna kye gutya okulaba ng'omutima gwo tegweraliikirira okubeera ng'omutima gwo oba obulamu bwo obubeera butebenkevu bubeera n'ekintu kimu kutya Allah kubanga Allah yagamba nti kasita ontya mbeera wamu naawe wonna w'oba oli n'agamba nti inna Allaha ma'a al-muttaqin Allah ali wamu n'abo abamutya Allah n'akulaga nti omuntu wotya Allah yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah akugabirira mukuuli otasuubira nakusuubira nti ono anampeerawo n'akuwaga bw'oba oyagadde naye lwaki akuwadde lwaki akuwa nga lwakwatya okulembeza gy'ali kumutya bw'omutya n'omutegeera Allah subhanahu wa ta'ala
أقبلنا نبو يقدر يقامت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومنتم واتي الله سبحانه وتعالى وليبزقوا أمثله أبواه بولا بانت وقلبوا النيوم أو يساووا نوتا سوية تأسونا نوكيتاو ناتكم أكويتشو أمواغ يزمنا بولا وبزقوا نازمت ويرزقه من حيث لا يحتسب ناقمين مكولة السوبلا نغرى شاب قبيل دمو قبيل ليو وقل بزيه نوم تنيو الله سبحانه وتعالى نقول وامر لزونغا ngabo chokwatako kiba kyangu no katamuli kalubirwa nenga ukije muki ukije mu nsongemu kutya Allah subhanahu wa ta'ala bwo mukebera Allah yakakalubisa obulamu kyobora banga abagagga tebalina ddembe abakulembeze b'amawanga tebalina ddembe abakulembeze b'amadiini abamu tebalina ddembe lwaki emitima gyabwe akatya Allah temuli kyobora banga mu kaseera awankawanka kyaba abeera mu kaseera nga abeera mu bukalubo amma omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala Allah abeerawo naye kyobora banga Musa alayhi salam Firawuna bw'amugoba n'amutuusa ku nnyanja abantu ba Musa bamugamba nti inna lamudrakun Musa Firawuna wuyo atusaaze agera tusaanyaawo Musa yabagamba kimu inna ma'iya rabbi omulungi Allah waffe waali temutya nawe sayahdini Allah subhanahu wa ta'ala agera tuwa ekuwa litugenda okukwata mu ddakiika yemu Allah yamugamba nti fadrib asaka alhajar kwata muggo kuba ku nnyanja neyawukanamu lwaki Musa kyeyakulembeza Allah omuyita mu mbeera eyo kumutya ekitwetera okuwankawanka okulaba ng'ofuna omutwalo obulamu bwo ne bugaana okutereera okulaba ng'ofuna obukadde 5 mwaka ogaana okutereera okulaba ng'ofuna obukadde 10 n'otatereera mutima kubeera nga teguli mu katika kya Allah n'akufuula nga faaliba mwereere nga buli kyolaba kyofunye tekikumala amma omuddu alimu akatya Allah buli lwafuna ebitaano asooka kumwebaza nagati mukama wange ng'ompadde ng'ongabiridde emyaka 3 nze ompadde ebitaano alhamdulillah kyova olabanga omutima buli kaseera kubeera wamu omutima gwo wabeera mutebenkevu lwaki kyakulembeza okukola asoose kutya ayamutonda era byonna n'amanya nti ebyo byonna ebyo sijja kufuna buzibu kasambeera nga kide Allah kutya Allah kyeki imtisaalu awaamirihi wa jinabu nawahihi kussa mu nkola Allah bye yaggamba nga bw'aba agambye kusaala ng'ozze kusaala ng'enniya ez'okusaala ozze kusinza Allah wo basahaba ridwanullahi alayhim baasaalanga essola okugifaamu ng'amaziga bakaaba amaziga bonna ebiravu bya bito by'amaziga engoye zaabwe zito by'amaziga lwaki omubaka yasomanga aya nga butuufu alabanga ayagamba ye nga yeraliikirira nti alabanga essola gy'ataaveemu kubanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba sallu salatan muwaddi'i bw'osaalanga essola saalanga essola y'omuntu asuubira nti ejja sijja kudda mufaani agirina ng'omuddu agenda okutola assalaamu alaikum wa rahmatullah ng'ekigere kimu kiri ku mulyango abaffe essola gyebaddemu ebadde ya muntu atya Allah obadde bwetefuteefu ng'ogamba nti nyiza obutaddeyo kusaala kitegeeza nti oluusi essola yo gy'osadde egaanye okubaamu akamutya kyova ogamba nti imtisaalu awaamirihi ossa mu nkola Allah byekulagira bw'aba yagamba kusiiba n'osiiba bw'aba yagamba okuwa zaka n'ogiwa bw'aba yagamba okukola hijja n'ogikola bw'aba yagamba okuyisa obulungi omuliraano obulungi n'okuyisa bulungi imtisaalu awaamirihi wa jinaabu nawaahihi noweewala buli kyonna Allah kye yagaana tokolako kimu n'ogamba nti kanteekemu okukola Allah bye yandagira kukola ate Allah bye yaggaana n'obikola la wabula ogatta ebintu bibiri ye muntu omutya Allah bw'obeera tabirina aba afaafagaliddwa Imaamu Ibn Mas'ud yebwe yali afulumula ekigambo taqwa yagamba kibayita taqwa an ta'amala al-'abdu kwe kubeera ng'omuddu akola bitaa'ati llah ng'akola kugondera Allah we ala nuurin min Allah
nga byakola amala kufuna bujulizi nga Allah yamugambye kikola. Amakulu mulaba agenda okukola omulimu gwonna asooka kwetegereza enkola gye mneeno okukolamu Mukama wange yantonda andaze bwejja okukola. N'agamba ebyo byonna nga abikola tarujisha sawaaba Allah ng'osuubira empeera wa Allah. Bw'olaba ng'olina emirimu gy'okola nanga tuyinza okusaala naye tuva mu sola yaffe nga tufiiriddemu awo, kubanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu ayinza okuba nga asadde sola Allah empeera Allah z'amuwadde ng'ajjukiza bulungi n'agifuna 10 ku 10 sola gy'osadde. Amakulu nga sola yo gy'osadde kaamilun nzijuvu teyina bukendeevu bwonna. N'agamba ne wabaawo omuntu asaana afuna 6 n'afuna 5 mulimu asadde nga musola mwali naye ng'afiiriddemu awo. Limaza? Olw'ebintu bibiri oba bisatu gwe kennyini osaala nga by'osaala bibyo. Oyinza okusaala essola gy'osadde nga yajjajjaawo si ya Allah. Oyinza okusaala essola gy'osaala nga olwaleero nga yakitaawo si ya Allah. Lwaki? Nze nakula kitange ng'asaala bw'ati, nakula jjajja wange nga yasaala nnyo bw'ati bwe yasaalanga, nze sseeka wange yansomesa bw'ati bwe yasaalanga. N'oluwangaala nga obuwangaazi okutuusa okufaako essola y'otu gy'olimu. So nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba toyinza okugoberera kitaawo nolwakwadde nga kitaawo byakola tabimanyi. Yagati wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, abantu bwe bagamba nti mugoberere amateeka ga Allah ge yassa, qaalu bakwatukula ne bagamba bal nattabi'u ma wajadna alayhi abaana, fe tugoberera ebyo bye twasanga bakitaffe bakola. Nokati awalaw kana abaukum la ya'qiluna shay'an, oyinza okugoberera kitaawo ne lwakwadde obusiraamu yabulimu nga teyabusomaako oba yakwata mukwasi, bwe nokati bwojja okukola kiba kitegeeza nti okutya Allah tekuliimu, kubanga taqwa ye muntu okukolera okugondera Allah, ng'ogondera Allah okuba omugondedde ng'omaze kubeera ng'onoonya obujulizi obukulagira omulimu ogwo gw'okola. Bwe kubeera ng'obujulizi obwo tobulina, taqwa gy'osoma ibada gy'okoze eba tebaawo. Bw'olaba nga ky'okoze osuubidde olina obujulizi, alhamdulillah oyinza okusembera eri abantu abamutya. Lweba tukulemye oba omaze biseera. Essola gitunuulira omubaka yegisomesa tiyasaala sola 4, tiyasaala sola 2, yasaala e Makka yasaala e Madiina okutuusa Allah lwe yamujjulula. Nujja kusiŋŋaana nga ffenna abasaala nga tugamba tugoberera Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'essola zaffe za njawulo. So nga ye yasaala essola eryeki n'amaiza naalo tugamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli, bannange nsadde bweki. Buli yenna ayagala okufuna empeera wa Allah we asaale nga bwensadde. Naye bwogera okutunula ffenna ensaala gye tusaalamu nga buli omu ayina ensaala ye. Lwaki? Oyinza okujja ewa Allah, oyinza okujja nga buli muntu asaala okusinziira ku ntegeera ye, osaala oli kusaala ya kitaawo, kyetegeeza nti solayo gy'osaala tekuyamba. Lwaki? Kubanga omuntu atya Allah kwe kubeera ng'okoledde kugondera Allah n'ojj'osaala, naye ng'okujjako okusaala omaze kufuna bujulizi nsaala ntya, n'osaala essola ng'ejja kukuyamba. Bw'obanga si w'osadde oba ofaafaagaliddwa. Omuntu lwaki Allah anyiigira nnyo mu butadibu? Mubi nnyo. Lwaki Allah anyiigira nnyo mu butadibu? Amunyiigira lwa nsonga emu, nti olw'ensonga nti akola amateeka, akola ku mateeka agatali ago oyo yamutonda ge yamugamba. Akola ku mateeka agatali ago yamutonda ge yamuwa bw'ategeddwa okutambulira. Kyava ajjanga ibaada ezimu azikola ng'azikola nga kyennyume ky'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abisana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ngakola bwoti naga nti nzija kukola kino, Allah ngakola bwoti naga nti nzija kukola bweti. Kyova olabanga Allah bwe yali amwogerako yagamba am lahum shuraka shara'u lahum min ad-diini ma lam ya'zan bihi Allah,
bw'olabanga mu bo ng'omuntu agasse ku Allah yagamba nti mazima ddala alina katonda we. Oyo amuwa amateeka amapya kwatambulira olwaleero. Nze Allah we gesassa mu Qur'ani yagamba nti walawula kalimatun fasl, senga saateekateeka lunaku lwange lwakwawula wakati w'amazima na mulimba, yagamba nti lakudiya bainahum, nandibadde mbalamulirawo. Omuntu nga wakwedde ekintu kyomukwatira naga naye kambalindize mujje gyeri kunakula enkomerero. An ta'amala bi ta'ati llah, ye muntu okukola kyokola kyonna ng'okikolera kugonera Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba nga kyogenda okukola ibaada gy'oli, bw'omala okutegeera nti ibaada ekoleetwa bagikola batya. Ekyokubiri wa an yatruka bi ma'siyati llah, n'omuntu okwera ng'aleka okujeemera Allah ala nuurin min Allah, nga kyalese ekyokujeemera Allah kirese lwakwa Qur'ani yamugamba nti ekikireke, n'agamba takhsha iqaaba Allah, ng'ekimulesesa kweraliikira bibonezo bya Allah kyafa kita. Ojja kusanga omuntu ng'alina ebintu byaleka naye ng'okubireka kwe tabireka lwakutya Allah, wabula abireka kubanga yasanga kitaawe tabikola, wabula abireka kubanga obukaana tebubikola, wabula abireka kubanga yasiŋŋaana yeddira mu muziro gwo tegubikola, n'abireka olw'ekyo naye ekyo sijja kukikola. Naye obawo omuntu ow'okubiri ng'alika ezambi ng'okulira kwakwe lwakwalina akyati ekijja, n'aleka obubbi atemumukwata, n'aleka obubbi kubanga muzire talaba. Naye ng'omwoyo gw'awulira nga ababye n'agati ekyo nandi kyetwalidde, n'aleka obwenzi kubanga yeeralikira siriimu ajja, n'agati naye senga siriimu amugjawo n'ajjawo endwadde eyo ng'omusiŋŋaana ng'atandikirawo we yakoma. Kiba kitegeeza okuleka ezambi eryo talireka lwakutya Allah, wabula alireka olw'ekizibu ekyo ekijja okuba mu zambi eryo kigere mutuukako. So nga Allah akwagala ezambi obeere ng'oleka ku lulwe, ayagala oluleke ng'onoonyaamu kumutya, ayagala oluleke nga weeralikira ndidde ate gyali anvunaane ku zambi eryo, weeralikira ebibonezo bye ebya Allah byateekeddwa omuddu anaatuuka gyali nga Allah amujeemedde. Amma okuleka olulesa zambi olw'embeera, yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusigala ng'akuvunaana, kubanga okulira kwako eyinza okubeera ng'obusobozi obuli kutuusaako bw'otalina. Naye ng'olaba wali badde osobola oddikola, naye obuliddwa amakubo g'oyitamu otuuke ku zambi eyo okubeera ng'olikola, nodda wabba nnyo gati nalivaako. Oyinza okuleka obwenzi olw'obukulu bw'emyaka, ng'olaba emyaka gy'olina gigenzeeko, kyova olaba nga tulina obuzibu mu bakitaffe. Olina akusiŋŋana n'agamba nti ffe twabeera mu myaka egyo, ekyo kyokka ekigambo ky'abayogedde kiba kibi nnyo ku lulimi lwe. Lwaki? Kiba kiraga nti akyayina obwononefu bwe ku mutima bukyaliko. Kyova olaba nti bw'alaba ono ali mu myaka naye oyo yayonoonera ennyo, amujjukiza embeera gye yavaako emabega. Kitegeeza nti okuleka kukeyereka ezambi lino tiyalireka lwakuba nti Allah yali mugana, wabula yalireka olw'embeera ezzeewo n'emuwaliriza okuleka ezambi eryo. Olwo nno bw'okola bw'otyo oba totidde Allah wo, bw'okola bw'otyo oba totidde Allah. So nga Allah akwagala omutye oleke ezambi, kubanga mu kutya Allah ebintu biba bibiri: kussa mu nkola bye yalagira na kuleka Allah subhanahu wa ta'ala byagaana, nga tolowoozeemu mu byo, wabula kyonna kyowulira ti Allah yakiŋŋaana nga wookirekera, bwe kyowulira ti Allah subhanahu wa ta'ala yakindagira nga wookolera. Bw'onookola bw'otyo nga tokola ku lw'abantu, bw'onookola nga tokola lwa gundi, olwo nno ofunyeemu akooya akatya Allah. Bw'onooleka ezambi ng'olese ku lw'oyo yakutonda, olwo nno gwe muntu atya Allah. Amma bw'onooleka omwenge mu biseera ng'ate oti enkya ogunywa ogubbirira, obanga abamu abatanywa myenge naye ng'ate bagigulira bannaabwe ne banywa,
obaba mu abatajja myenge naye ng'ate batunda kitegeeza kyogamba nti olimu akatya Allah fil haqiqa kaba tekaliiwo kubanga oganye okutegeera nti Allah yagamba nti innama alkhamru walmaisir omwenge n'ezzaala bibi mubyewaale mubiveeko bwe nookeera enkya ng'ogunywa kale togunywa naye wagidde agunywa togunywedde alhamdulillah naye wagidde anywe oba tuwagidde anywa n'ogulla agenda okunywa oba tumuwagidde n'owerekerako oyo agenda okunywesa tulaba tugenda ku mbaga z'abakufaaru ng'omusajja alimu ye Muhammad ya Abubakar omusajja alimu ye Sulaiman oyambadde ekkanzu yo ovaako emabega ng'eyetisse ekita ky'omwenge asedde ku mutwe naawe Abubakari ovaako emabega otuukirize obwononefu oli bwagenda okukola abafu obaamu akatya Allah ng'oganye okutegeera nti Allah alimbuuza atya nze okuusanga nga nze ng'ow'omwenge yakulembedde mu maaso nga nze muvaako emabega avudde mu sola n'omugamba ti ghayri maghdubi alayhim wala ddaalin toteeka mu kkubo lyabo abaabula ng'ate ku baabula kw'otambulidde yeetisse ekita ky'omwenge omuvaako emabega kwe kuleka ezzambi lireke ng'olirese ku lwa kutya Allah lwaki olirese weeraliikira ebyolezo bya Allah oli mwanjulira otya ekyo ky'okoze nga kikyamu bw'olaba kye tokiina takuwa kyova olaba nti nabbi agirambidde abantu okuba yatandika okukowoola okutuusa lwe yafa nga tatandika kusomesa kwe wa illa nga kyatandikirako kutulabira ku mutya ebbanga yasomesa emisomo emeka yasaaza ekima mmeka tunuulira abantu beyarambiranga okutya Allah beyajjiŋŋananga bwatyo ba Abubakari ba Umaru abantu abalina okutya Allah waabwe okw'omunda ne teyakomanga kubagamba nti mutye Allah nabbi yagamba tuuba man ra'ani wa amana bi yeesimya nabi yakola nzikiriza basahaba okubeera n'omubaka Allah yabalonda bulonzi n'abagamba nti mubeere wali omubaka bangi abaala ku nabbi ne bagamba mukkiriza naye abo be yalondamu okubeera naye teyayogeranga kigambo wa illa nga bagambe nti mutye Allah omu n'ekyo nga imaani gye baalina ffe tetugirina bw'abanga bw'ati abatusooka bwe yabalamira wakaifa nahnu ate ffe bamiskiini olwaleero omusiraamu enkya n'obeeranga ate obusiraamu tobulina lwaleero bakusaana ng'osadde enkya bw'ofuna ebizibu essola n'ogivaako olwaleero bakusaana ng'oli kusala osaala enkya Allah bw'akufulewo enkya n'ofuna ssente bayinza okukusaana ng'olinga atayina musiraamu kubanga Allah aguddewo riziki ekoze etya erabise noddayo n'ogyebera yakutonda so nga badde bakusanga mu bwavu bw'olimu ng'oli mugonvu nnyo eri katondawo ne Allah bw'agenza okukusimululira okkeera enkya nga bakunoonya w'obadde osaalira nga fil haqiqa tokyaliwo bwe tunaba nga tutidde yatutonda ewa Allah subhanahu wa ta'ala gye tulaga akalungi tekaliyo okujjako nga tukulembeza ekintu kimu kuteeka mu ttema gyaffe kutya yatutonda kasati n'abeera nga tumutidde ajja kubeera wamu naffe ajja kutugayidinga ku buli nsonga yonna ajja kukulaga ekikyamu nga kikyamu ajja kukulaga ekirungi nga kirungi ajja kukufuula omwanjulukufu gy'ali mu mutima gwo nga buli ekijja tolina bukalubo gy'oli amma bw'onoolowooza nti okutya Allah kwe kusaala ofaafagaliddwa bw'onoolowooza nti Allah kwe kusaala ofaafagaliddwa akatundu kukwo so ng'oyinza okubeeramu mu sola nga bamutya toliimu omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yalalamira sahaba gwe bayita Muazi ibn Jabal yamugamba nti ya Muazi Allah subhanahu wa ta'ala yakulalekaga esola ttaano n'amugamba nti idha sallaita bw'obanga osaala fala taltafit tomagamaganga amagalizo gamalire ku Allah wo n'amugamba nti olw'ensonga omuntu bw'abeera mu solaye Allah subhanahu wa ta'ala yunsibu wajhahu ayolekeza ekyenyi kye
إلى وجه المصلي اليوم الدنيا المصلى يا سالم نايم قارشيه لا تنوري دغوي ويمد بالصلاه ندي ما لم يلتفت اباغا يا مرانغو مبتما سما سما الصلاه انا اقول لك واتو الله وبينما الصلاه ينغو يبيرو سو يتبي فيه وبينما الصلاه ngataina cholowoza obolowoza yakutonda naye amagezi gaffe tugateekawo nga tuli ku bintu ebitatuyamba omuddu ate Allah tabeera mu mupiira muddu ate Allah eyagamba tinakkiriza eya atonda tulina okutereza Allah okutereza Allah kutebeekeza omutima gwo tereza Allah yagamba ti attaqwa haahuna mpaka yagamba ti attaqwa haahuna okutya Allah kuli mutima songa kuwaliisa ebiyungo byonna byonna okubeera nga bitereera omuntu okutya Allah bw'olaba ng'akoze ezambi liba terimuguddeeko bugwi olaba omuntu ng'akoze ezambi mutima liba mweriri kubanga omutima guno gwe gufuga ebiyungo byonna buno gubaamu akalonda konna gwe gulina munda kikwolekeza mu biyungo byo ogenda okulaba ng'okoleza ekintu abalala ne bakwekanga naye nga mutuufu kibadde mu mutima ng'okirina wadde kukyakibiseko bubisi nokola muwolina okukwatukkiriza nokibadde ba Allah bakkiriza tubeere beegendereza nnyo okuwona kwonna ekitidde Allah yatugaana omuntu kunywa omwenge guleke Allah yatugaana ogutunda guleke Allah yatugaana ogwetika guleke Allah yagaana ogulagirira bagutunda guleke Allah yatugaana okutula ku kijjulo kyonna oba muntu obatunda omwongo guleke niyo mudde omusanga nga obatundira omwenge wamala okugyawo omwenge waabwe ate naye waatuula n'okubuuza muzibu ki obukumaliriza okutuulaawo nga fine hakika tewali naye nga Allah yagaa totuulanga ku mmeeza yonna enywerwako omwenge naye Abdullah omusiŋŋaana atudde nga Peter ali wali mukwano gwali abbirawe nga ye ali wali kacupa ka soda anywa ngera akulaga nti imaani emu teyeetanya mwenge wabula waali banywa tekumukwasa nyiike abada obasanga abantu mu woteeri mu ttambula nga baweereza omwenge basiraamu bwe batuba ne baleeta Allah yagana bireke gufeeko kyawagunywa mugaane nti togunywa tomugulira oli bwakubuuza nti bagutundawa mugambe simanyiiwo tomulagira nti batundaawo oba sekkaduukaako tolina okubbiya tisirina batundawa nti simanyi ne lwakwadde nga mulwanaawo akuzira yagutunda muleke yeenonyeseewo yekka bw'abanga Allah yagaana bwezi buleke kubanga yamanya akabi ako bulimu okulekaako ke kabona akalaga nti otidde yakutonda bw'ogaana okubuleka kitegeeza yakutonda amateeka ge yakulagira tonnaba kubeera ng'omumanya senga obadde omumanyi waliba ne tobukola bwotyo yagenda okubuziiza ng'amanye obubi obubuvaamu lwaki ye yatutonda bwe yamala okututonda wakhalaqa minha zawjaha tetwanoonya bunoonya bakyala wabula yatutondera omukyala ng'amanyi ekyama ekiri mu ye n'amaliza nabbi ng'atugamba nti abantu abakkiriza mbalambira fattaqu dduniya mutye nnyo ensi eno kumuwangaalira wattaqu nnisa wala wasiya gyatuwa mutye ensi mutye nnyo abakyala nabbi n'aleka hadiisi eyokubiri ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambye yagamba rasul sallama nti abantu ba umma yange siina kikemo kyembalekeddewo ekibi ennyo okusinga ne Masiihi Dajjaali ng'abakyala omuntu Allah gw'akiwona n'atayenda aba yeesiimye omuddu abadde ayenda n'agamba nti obwezi bulese lillah aba amutaasizza Allah kubanga bikemo ebiri mu nsi bikemo omubaka bye yatuwa ebiri mu nsi Masiihi Dajjaali oyinza gyewala kubanga Allah omubaka Muhammad sallama yagamba nti man hafiza 10 ayatin min awali surati al-kahfi usma min fitnati ad-dajjal
omuntu yenna Allah n'amuwa n'akwata aya 10 esooka mu Suratul Kahfi Allah agenda mutasalike mu by'amasihi Dajjal olaba akwata eddagala ozimanyi osina mu mutwe ofuddeyo okubeera ng'ozikwata mu mutwe ozisome Suratul Kahfi okukola amasihi Dajjal ofuddeyo okulaba ng'okwata aya 10 obeere ng'owona obubiibwe tozikutte tojja mumuwona faayo omusiraamu ozikwata masihi Dajjal okusembera waali obutajja kukubuza ng'otuse kutakulenkubenera nga masihi Dajjal azze agala zikwata kintu kimu kwata aya 10 esooka mu Suratul Kahfi naye omukyala tiyatuwa kuolya kumwesamba kati oba omulese n'omuleke n'agenda ni'ma alhal kiriza ati Allah yamugaana muleke akulungiridde afaanana atya omulaba alina buli kalungi kiriza ati Allah yaŋŋaana bw'ona okikola ekyo oba ogondedde yakutonda omutidde Allah ekijja okukolaga nti Allah akolemye okugondera kwe kudda gyali nga Allah yagamba nti munamugaana n'okitutye Allah subhanahu wa ta'ala yekkuba lyokukaba munange eryo tugenda okuyita kyekikuwaliza n'ojja mu maali y'ezzaka nga tewali agamba ekigireti kubanga Allah agati walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal-mahrum waliwo abantu nga bo buli ekiseera we batuula bamanya nti mu maali yange mulimu omugabo gw'abantu gw'abaani gw'abantu babiri lis-sa'ili mugabo gwoyo anajja erina okunsaba bwe nnaaba ndina obukumi nga ddumuwa abeerawo nga mweteefuteefu weruli tayinza kugoba musaki nalaga owokubiri walmaharum naabo Allah bamye yezzaka nalaba omutima gwe nga mweraliikivu mu mwaka guweddeko ezzaka yange naagiwaddi sinnagaba mu maali yange singa Allah nsire wano singa ngenda wali Allah mwanjulira ki najjanga tebannaba namulinyirira tiwaayo lwaki wazaka ng'omutima gwo gutegeera nti eyaŋŋamba okujja mu sente zino ye Allah sente zize naŋŋamba ngulejja naye ne sente za Allah yaŋŋamba ngule sente ejja naye ne sente ze maka yagamba sallallahu mu hadisi emu ng'atukwiza okunoonya riziki yatugamba nti wattaqullah mutye Allah nga munoonya sente zammwe n'agamba nti wala yahmilannakum tekubatwalirizanga tekubawangulanga ibtai riziki okwagala okwaza sente ng'oyagala olabe nga naawe olabe nga olina ku sente obuwera tekuweranga kubatwalizanga n'obeera ng'otandika okunoonyeza sente mu kujeemera Allah agali tuba ng'ozinoonya zinoonye naye nga yasooka tukulembeza kugamba nti mutye Allah nga mugenda okuzinoonya bwe mba mugenza okuzinoonya Allah atukkiriza naye kati mwegendereze tekubatwalizanga okwagala okusaaza ne muzinoonyeza mu kumujeemera Allah n'agamba nti fa innama inda Allah ebyewa Allah la yunaal illa bitaatihi teri ajja kubifuna okujjako y'anaabifuna y'oyo anaaba atuseri Allah we ng'alimu omutima ogumutya nga mugonvu gy'ali bw'onooba togulinaamu ojja kuva mu nsi ng'ofaafaagaliddwa tuve ku zzaala tuve ku ludo tuve ku mwenge tuleme kugunywa tuve ku bwenzi kubanga Allah yabugaana tuve ku riba kubanga Allah yabugaana tuve kutuula ku maduuka g'abantu ng'otunda ebintu ebitali bibyo kubanga Allah yatugaana n'agamba nti mbaka yagamba nti alla yakuna ttaala tobeeranga omuleebeesi ku dduuka lya munno tobeeranga omuleebeesi abajja oggula basookera ku ggwe ne batagenda eri nannyini maali n'olamula ssente z'olyagala nannyini maali ali munda nga naawe n'olamula ndala naye alamula ndala lwaki kubanga zambi tuva kufiiribwa mu maali etali yaffe abamu beetuuma n'amannya ag'obwononefu ne mugeekazaako era bali kwita olaba nga naawe ogamba nti essanyu likujjudde nze kadeyi
nodduka noyiriba nojja kintu wano kijja mu dduuka eno nokimugulisa wali nimuka ngenda ku sitowa kunona nga mutuufu mu sitowa gyoyina togiyina nako wabula ogeza kijja mu dduuka lya munno wali okimuleetere wano waali omuguze osobole okulyako olaba oyingidde mu mazambi abiri olimbye nga Allah yagaana obulimba olimbye Allah nga yagaana obulimba tuve ku bulimba bubi noonya riziki ng'oginoonyeza mu makuba Allah subhanahu wa ta'ala gayagala makuba Allah gayagala olwo nojja kutuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'oganyuddwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nga tumaliza omusomo gwaffe saba Allah tabaraka wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo tuwulidde Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo tuwulidde twalamu ekigambo ekikulu ennyo tubeerenga tutya Allah subhanahu wa ta'ala mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala nange nga sejjeemu tubeerenga tuwangaala nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala baddu ba Allah kwe kuwona kwaffe bwe tunawangaala tutya Allah subhanahu wa ta'ala tubeera kumusinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga atusiimye naffe nga tusiimye okubeera nga tumusinkana Allah tabaraka wa ta'ala mubaddemu ekigambo ekikulu omubaka Muhammad sallallahu alaihi tugamba nti omuntu yenna akwata aya 10 eziri mu surati al-kahfi Allah tabaraka wa ta'ala abeera nga agera mutasawwi wa masihi dajjal tegera kubeera nga emutawaanya kumujja ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tegera mutawaanya na fitna yaayo kubeera nga ekuyingiza omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala abafu ozimanyi bw'oba ozimanyi zitusomere mutuwulire eno gurupu yaffe yakuyiga yakusoma beera nga olusomeramu awo tuwulire biidhnillahi ta'ala bw'onaabanga tozitereezezza tukutereeze biidhnillahi ta'ala osobola okubeera ng'ozisoma mu butuufu bwazo n'okubeera ng'ozikwata biidhnillahi ta'ala osobola okubeera ng'owona ekipimo kya sheitaani eyo eyitibwa Allah mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga alanga tujja kubeera ng'etawaana nnyo abantu eyitibwa iblisu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ninze kubeera nga mpuliriza Qur'ani yammwe oba ayati 10 eziri mu ntandikwa ya surati al-kahfi wa barakallahu fikum